Abakristaayo bakedde mu bungi okweta mu kusaba kwa Sunday esembye y'omwezi guno wali ku Katwe Matazi Church ng'okusaba kuno kwetabiddwamu musumba w'ekkanisa eno Reverend Fabia Sebunyambowa, amyuka musumba w'ekkanisa eno Reverend Frederick Ndimulala wamu n'abakristaayo abalala bangi. Emirembe era addemu okusaba kwammwe era abawenga okuyayana kwammwe. Olw'okuba lubadde olunaku lw'abavubuka, akuli abavubuka ku kkanisa Davis Kasagga yakulembeddemu okubuulira ng'akutambuliza okukola ebya Katonda ng'okuswala kuteereddwa ebbali. Ono asoose kutegeeza abavubuka nti n'abantu ab'amaanyi beegomba nabo balinako olugendo olukalubo wadde ng'oyinza obutawulira nga balwogera. Tutya okuswala nenjagala okubategeeza baluganda bavubuka bannange abakulu bonna betulaba mwene ekkanisa Mukama bakozesezza emirimu ffe egyo gye tutendereza nti mikulu. Baganda bange balina olugero lwe bayitamu, balina shemu gye baatuukamu lwakuba tebasobola gitotola. For us we see them in glory, naye balina gye baayita gye batasobola tugamba. Ono agamba nti abavubuka bangi batuuka okukola ebintu wamu n'okugenda mu bifo ebikyamu okusanyusa abalala wadde nga bawunzika be babikolera n'okubasiima tebabasiimye. Tugoberera groups ezitali nnungi kubanga tetwagala kuswala, tukola bye tutanditeekeddwa kukola kubanga tetwagala kuswala, tugenda mu bifo bye tutandigenzeemu nga si bya Bwakatonda naye olw'okuba twagala osanyusa abantu. Naye my brother, my sister, you can't praise each and everyone. Ono agamba nti kyetaagisa omuntu okugumira ekiswalo kubanga Katonda ye abeera n'ekkubo erinaakutuusa. Ono abategeezezza nga Yesu buli mukristaayo gwe yeekwasa mu buli kimu bwe yajolongwa naye n'asigala nga talina buzibu kyokka bo olubagambako nga bataawanga bugo. Tunuulira ono Kristo eyagumiikiriza naye ng'agumiikiriza ku lwange Samuel Davis ne ku lw'abaganda bange abavubuka ne ku lwa munnange ekibiina, n'agumiikiriza n'aswazibwa naye n'atayasamya kamwa ke yadde okuvaamu ekigambo ekivundu kyonna. Naye gwe bagambako katono ne zikuukako n'ovaamu ekigambo ekirala. Nyala Mukama lyebazibwa. Kakati ekitiibwa kino kye twagala okutuukamu baluganda tulina okusooka okugumiikiriza ekiso. Ono era asabye abavubuka omutima gwabwe okugugonza mu maaso ga Yesu. Ono naye abakolera ebyannaggwano. Naalongo Kalyango nga ye mukubiriza w'ekkanisa eno asabye abavubuka okujja okweta mu nteekateeka z'ekkanisa kubanga ebakulembeza ab'enkya. Abavubuka abasituka abagenda mu maaso naye abavubuka tubakubiriza bannange munnammwe ng'abayita ng'abakubiriza ng'ababuuza muli ludda wa. Abavubuka babanoonya nga tebabalaba ku kyaki. Activities muyina nnyingi nnyo ez'okukola, okuŋŋaanira awamu ebyokukola mubiwulidde byagamba. Tubakubiriza mujje mu bungi mwekwate ku bavubuka bannammwe muveeyo mukole ebyo byennyini ebibasaanidde mu kkanisa kubanga mmwe ekkanisa ey'enkya. Kyokka abazadde basabiddwa okuleeta abaana baabwe mu kkanisa kubanga bwe batakikole kyandiviirako ekkanisa okuggwaamu abantu nga bwe kiri mu makanisa agali mu mawanga g'ebunaayira. Muweereza abavubuka, bwe tutaweereza abavubuka bano bwe banaavaawo ekkanisa eggwaawo. Tuvuddeyo wansi ne tujja ffe kati tuzze eno waggulu. Naye abavubuka mubalaba, tujja kwekwasa abavubuka bagenze mu makanisa amalala mu makanisa amalala. Tuleete abavubuka mu kkanisa tusobole okugenda mu maaso. Ekkanisa bwe tugireka bwe tuti, ekkanisa ebungereza eyo tezikyali mu bantu batuulamu olw'abavubuka abavudde mu kkanisa. N'olwekyo abazadde kitukwatako. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulumu.